Yes, omulungi yekumide ku good talent kyokola tekisingira ddala okubeera ekyakabi era okola kyamaanyi gwe ekyekumide ku mukutu. Nagambye embeera gye tulimu mu ggwanga Uganda ey'okufiirwa kwe tulimu oba okufa kwa sipiika mukulu ayitibwa Honorable Jacob Oulanyah, era ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda avudde n'abeera ng'ayisa ebiragiro oba ateekawo amateeka gagenda okubeera nga gagobererwa ate paka okuziika nga kusobodde okubeera nga kuggwa. Kijjukirwa bulungi nti olunaku lwabadde lwaggulo omukulembeze w'eggwanga Uganda era nga ye mukulembeze w'ekibiina ekya NRM yasobodde okubeera ng'avaayo n'abika omwami ayitibwa Jacob Oulanyah oba sipiika wa paalamenti y'eggwanga Uganda n'abeera nga atuusa amawulire mu bantu ag'okubeera nga yasobodde okuba nga ava mu bulamu obw'ensi eno. Omukulembeze w'eggwanga avudde n'abeera nga nte yateekawo ebiragiro ebipya ng'era bw'engenda okubeera nga mbikuwa oba amateeka amapya. Agambye nti omuntu alonze Honorable ayitibwa Babaranda asobole okubeera nga nte yakwasaganya ku by'okuziika kuno oba okubeera nga yateekateeka amazika g'omukulu oba Honorable Jacob Oulanyah asobole okubeera nga nte omwoyo gwe guwummuzibwa mu bulungi era mu kitiibwa. N'asobola okubeera ng'avaayo n'agamba nti fulaga z'eggwanga zonna zigenda kubeera nga nte ziri wakati era nga we zeewuubira ku mirongooti ng'era bwe kibadde kizze kikolebwa ku bantu abanene mu ggwanga oba kwabo abantu abanene mu gavumenti, era nti emizinga gyo gya kuvuga nga bulijjo nga bwe kikolebwa era ku bantu ba bulijjo mu ggwanga abanene abo wamu n'abantu abo ababeera bali mu gavumenti. Of course Museveni oba President w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni avudde n'abeera ng'era ayisa ku Twitter obubaka bwe obw'okusaasira n'asaasira abaana ab'emikwano abako bonna ku sayidi y'omugenzi Jacob Oulanyah nti basobole okubeera nga nte bambi beekwasa Mukama Katonda asobole okubeera nga yes abagumya buli kimu kye balimu basobole okubeera nga bakivunuka bulungi kubanga Katonda yagaba era yajjawo era ensonga yesigaliza lwaki atuwa ate n'atujjako. So kakati ge amawulire agaliwo omukulu Jacob Oulanyah kibadde kiteeberezebwa nti agenda kubeera nga aziikibwa olunaku olw'enkya, naye ate waliwo eŋŋambo eziyitiŋŋana ezigamba nti tebasobola kuba nga bamuziika wabula mbu bataddewo akakiiko bagenda kubeera nga bamuziika bamaze okulonda ani amuddira mu bigere amangu ago, era nga kino kiteeseteesebwa okubeera nga kibeerawo mu nnaku z'omwezi nga 29 bayinza okuba nga bajja kulonda sipiika wa paalamenti nga Jacob Oulanyah tannaba kubeera nga aziikibwa. Kye sinnaba kubeera nga nkakasa oba kituufu, naye we kinaaba kituufu of course ngenda kuba nga nkomawo waneno mbeere nga nkikuwa bulungi osobole okubeera nga okinnyonnyoka. Fonaawo ge amawulire agaliwo mukwano gwange sigenda kubeera nga nsukkawo okujjako okuddayo ate okubeera nga nkusakira amawulire amalala mbeere nga nkakutuusako wano ate buli kimu kisobole okubeera nga kitambula bulungi. Wabula gwatuguddeko olunaku lwaleero nga tonaba kuba nga osubscribinga nja mukwano gwange subscribinga tekako akada ate buli gule tukola epya obeere nga gwe asooka okuba nga oliteekamu waneno abalala nabo bagenda okuba nga balinyumya nga gwe walirabye dda. Good talent gwe mukutu gwe ngamba okubeera nga osubscribingako ate buli kimu kisobole okubeera nga kikutambulira bulungi. Fonaawo sigenda kubeera nga nsukkawo okujjako okubeera nga nsaba Mukama Katonda abeere nga kunkuumira. Bye.